Ekiragiro omukulembeze w'eggwanga kye yawadde ng'ayita mu ofiisi ya Ssaabaminisita yalagidde bannansi obutaddamu kutema miti gyonna mu bibira by'obwannannyini oba ebya gavumenti ng'ekiragiro kino kyewanisiza bangi emitima naddala abali mu mulimu guno. N'okubategeeza nti kino tumaze okukikkiriziganyako kigenda kuza omwezi 29 June. Abo bonna ababadde batema ebibira oba kya bwannannyini oba kya gavumenti forest reserve oba muti gwa Ssekinomu bikomye. Solomon Muita ng'ono mwogezi wa minisitule y'ebyobugagga by'omu ttaka agamba ekiragiro kino kirungi kubanga kiyambako okukuuma obutonde bw'ensi nga mpawa butaataaganyizza era bw'ati asabe buli avunaanyizibwa ku nsonga eno okugyegattako. Kirungi nnyo okuba nti gavumenti evuddeyo n'etegeka okulaba nti ebibira byaffe tubikuuma. Ebibira kirungi nnyo bikuuma kubanga bituyamba okujja ebikka bino ebibi mu bantu. Singa ekiragiro kino kiteekebwa mu nkola kitegeeza nti abantu abafumbisa enku n'amanda bagenda okusanga obuzibu obutagambika olw'ebbeeyi yabyo esuubira okulinnya ng'ate n'amasannyalaze ne gaasi kwe bandiddukidde ebigulwa buwanana. Kampeyini eyo twagala abantu baffe baviire ddala ku nku ne ku manda. Ate n'ekirala nti tutegeka tugaba sirinda ez'obwerere kuba twagala abantu bamanyire ekya gaasi naye nga twetegekera bwe tunayingira 2025 nga tandise okugyayo amafuta gaffe e Bunyoro tusuubira okuba ne gaasi mungi nti bw'ogeraageranya emiwendo gy'amanda ne gaasi ojja kwesanga nti ate akozesezza gaasi aseevinga kasente. Haji Mwanje Hujjaji ng'ono yakulira abakola ebibajja ekireka yeemulugunyizza ku kiragiro kino ng'agamba kigenda kuleetawo akabasa kubanga bangi batuuse okufiirwa emirimu gyabwe ekigenda okwongera ebbula ly'emirimu mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Kati awo ndaba nti omulimu gwaffe guba gukoze eki guba gugudde ate nga abantu abasinga abaana basomye balina diguli emirimu gikoze eki gibuze so babadde bajja wano ekireka ne tubayamba. Era wano mu kireka tuli abakozi 500. Kati omwana bw'ogezaako nti embaawo zigaanire awo mu butuufu gavumenti eba tekoze eki tetuyambe. Ono era agattako nti babadde bafuna omukisa ng'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni alagidde nti tewabaawo bibajje byonna biva bweru kukkirizibwa kuyingira kuno ekibadde kyongedde okugaziya akatale k'ebibajje ebibajjibwa kuno kyokka kati nabo gabeesibye nga beebuuza kye bazzaako tebakiraba. Kirowoozo twamusanyukira twakimugamba wano ekireka nagamba kati ngenda kukola ki ngenda kukola ekintu ekyo mutunde fanicha wammwe naye kati tubadde tukyali mu masanyu ate kakati kino kizze. Ekiragiro kino kitwaliramu n'abasuubuzi b'embaawo ng'okusinziira ku Fred Lukwago akulira abasuubuzi b'embaawo mu Ndeeba agamba gavumenti okwekwasa nti etaasa butonde wansi byakwekwaasa kubanga bangi baboonoona nga mpawo abakuba ku mukono. Obutonde bw'ensi nnene nnyo nga si mbaawo entobazi baziyeemu ettaka gavumenti teyina liiso kulaba ekyo gavumenti kyebeetunulamu naye embaawo batuleke. Abasuubuzi era bagamba gavumenti esaanye yeekube mu kifuba ebaleke batemye emiti gyabwe kubanga egisinga obungi gya bwannannyini nga bateesa nti ekiragiro kino kyandikoze bulungi ku bibira bya gavumenti byokka. Kubanga nze bwe mba nasimba omuti gwange bwe mba njagalira ogutema gumpe ssente gwandibadde gumpa ssente ate ekintu bw'okyeta abrupt leka ekijja nga bwe kizze bwe kiti si kirungi kyetaaga sooka nakyo ne kibeera mu pulaani. Wakati mu kusoberwa kuno ekirindiridda kwe kulambika kwa gavumenti mu bulambulukufu ku nsonga eno kubanga ekiragiro kino singa kiteekebwa mu nkola olwo okukola ebibajje okwokya amanda okutunda embaawo n'ebirala byonna byakuggwawo mu Uganda. Hasif Sekiwunga BBS Terefayina ageesigika. Omubaka Pulezidenti yatula mu